ekisooka twebaze mukama nti Kasolo tebamulumbye abaana b'ebijambi aba King Sir tebakoze ki tebamulumbye naye kyali badde possible abaana abo ne bajja n'ebijambi amasasi ne gavaawo ne tulabaawo emirambo omuvubuka yakozeseza microphone ku muntu yamukozesa loosi omusajja kasita yatandika kasolo muje awo byali birala because yasooka n'akomandinga bakurisi n'agamba mubeeraawo abo tebajjaako sound omanyi kyali kiddako omutwe mukalu mama namwe namwe mugamba King Sir yakoze kibi nnyo kijja kugoba abantu mu bivulu njagala kukwaniza ku Fact Media amanyi ndowooza bampita Smith era olunaku lwaliro lwa Sunday naye nga tuli ku Urban Bar and Lodge era gwe ayagala kudigida World Cup egenda mu maaso jjangu ku Urban Bar and Lodge eri ku Enamungona opposite Orthodox Church oba kumpi National Housing in Kadi actually naye nga nina omusajja mukulu amanyikidwa nga Jimzo over Metro FM Ron Genius omusajja asingayo okubeera ne show esingayo ku trendinga buli lwakutaano Ron abeera ku BBS nga akikuba lwakuba kati ate waliwo abagala okuyingira mu show yaffe naye aba Saturday tetwetaaga bawamu era nolikola n'amaanyi waliwo aba Saturday tetubawamu ate bakola ne ku Sunday naku zino aba panelists baffe sebo bonna baba batwala bamala batulaba ne bamala okulaba etukoze ne babakwata ne babatwala bantu ba Saturday abo batutama bakadde babadde emyaka tebakulanga tebakyusa mu style oyo omusajja w'ebusogo oyo so njala nti awo singa eyo show tolumba abantu Jimzo mukwano gwaffe weewaffe soko lireko tumalokoma so njala nti subscribing sharing o liking olekeko ne comment yo era amawulire mangi agatrendinze mu ino week wabaddeyo Haji Kazwe Kapo King Sir n'alumba Kasolo waliwo Bebe Cool actually the Gagamel boss yakoze new EP aina EP mpya no risk buli kimu tukina wano nakola leero naye nga njagala tandika ne musajja mukulu amanyikidwa nga Jimzo asoke agambe hi kyanaku nnyo nti basookedde kunze nga bosi wange waali naye era abakulu be basembayo tumaniriza ku Fact Media amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimzo ndi musanyufu nnyo okubeerako ne one of the biggest television presenter of this generation bamuyita Ron Genius and of course kikito kireeta nyemba nkola gundi zange leka nze malize gwe byojja bigatamu abatulaba ndi musanyufu okuba nti am seated next to one of the biggest television presenter of this generation. Ronnie yomu kubakola ebintu nenegomba nengamba abakikoza atya but I just love him engejja akolamu ebintu bye olunaku lwa leero nsubira nti nja kwogera nja kutekinga side simanyi Ronnie side gye wakutte naye mu maaso awo nja kujja today leero wakati wa Kasolo ne King Sir nafunye that side kale soko lindeko but ekisinza okunyumira mweno week mu bintu byonna soko lindeko lina soka awoze ko abadacha amalayo malirizayo sebo ebintu byonna ebisinza okunyumira mweno week yonna final endongo yazem officially because amujukira Ronnie bwe twayogera ku EP ya Bebe Cool ne ku album ya Bebe Cool abantu bagamba tetujagala mulina biased na of course tekwaliko better results za nyimba zavaako fortunately yakoze no risk EP ngali prepared kuliko nyimba nya ezigenda okukola so I'm happy for that yakubi yatandise bifront soko buze ku bantu jemuzaga na pika ogenda nesizo malirizo ogudde mu kidiba big up on yourself abatulaba mwena mu nsonda zenjawulo mu ggwanga Uganda mu ggwanga ebweru wa Uganda abatugobera ku mukutu Genius officially nga ndiwe wano nga tugezagezaako okutematema mu nsonga ezimu zibadde zitambulako mu kisaawe kyaffe eky'endongo bwetulaba nga tutudde amanyi ensonga tugenda zitaanya. I've seen some challenges with my guy my friend Shakib and Zali but at the end of it all bagamba enkoko erina okusonda kyenakola ki enkoko kyesobola erina okubojja kyemira so omugezi ajja kategeera atali mugezi nkusaasidde but in the end there is no anything good in dating sugar mummies because
because in the amamotoko gafuna kubo batogalina naye omwana tojja mufuna naye kyokanga amanyi n'ebisirani obifunye amanyi gagenze n'ebisirani obifunye ne mark egamba nti oyo ali abakazi bakulu mu family tekivaawo kigamba myafa ku kintu kimu kasitama kumala ekikulu kasitama ebisigale tebimukwatako anyway tugenda tutandikire ku King Sir ne Haruna Kasolo ku kivulo kya omusajja mukulu amanyikidwa nga Haji Kazibe Kapo. Kivulo kyali kitandise bulungi nga lukimu kitambudde bulungi. King Sir n'ayingirawo. Jukira waliwo embiranye makati ga King Sir ne Haruna Kasolo. Yatandikira kyotera nga Haruna Kasolo asazzamu perform ekivulo kya King Sir ekyali ekyotera. Kati King Sir yamufunye ku kivulo n'amusawula. Era asose kubuuza abantu n'agamba yasose kubuza Ron abantu aliwa Kasolo aliwa ne bamugamba wuuyo namwocha abategesi ne bajjako lights ne mizindalo Ron embero jogerako kiku kati ngagwe omutegesi nti Cheska yalinga abantu abajja okulaba n'aba because Haruna Kasolo wabaze nzo mutegesi nze nga munamawulire kale gwe nga munamawulire yabaddeyo for starters nsoka kuyoza Haji Kazibe Kapo. That's a big credit, that's a big mileage gye achieving kuba bana abasajja bayimba ne balemererwa okubanga basobola ku achieving mu time yaabwe olaba bali mu mulongo era ya generation ene y'abato ne olaba they can get something akantu ne kabafuula akantu and at the end of it all good music tavunda good music talimba good work sawa yonna asobola okuleta feedback so nebaza Haji Kazibe Kapo era nkuyoza muganda wange nti congratulations naye n'ekirala simanyi lwaki temwekiririzaamu mu abayimbi ba ereyo eya Haji Kazibe Kapo muganda wange Mathias Walukaga abayimba aba abakulukulu more special abakadongo kamu si bakulu nakyo yogedde kimenyewo nti abayimbi ba erezo tebasobola kutuuka we batuuse abayimbi ba erebyo olaba omusajja gwe bayita Walukaga nga bogambe yakola equatorial park awo shows ng'abantu bayingira naye Kazibe Kapo yagiramu era y'abantu abayimba ennyo ate nga yetasobola no sigambye nti tebayina we batuuse bakuba nene bataachivinga mu ntuuyo zaabwe kati let me tell you one thing Jameso Kapo esaawa zino Kapo ebintu ebimu byayina ayinza okuba alina byayina byatukweka okitegeera bye tutamanyi nesi ye Haji yandibadde bwatyo twandibadde tuyina ne moolo oba essomero lya Haji Kazibe Kapo mu ntuuyo ze nga tulimanyi oba hoteri nti teyali w'amaanyi kusinga Abudumula anti kyekyo kyenkugambye teyali w'amaanyi neera naye Abudumula yayimbanga nga sitayiro atoyagala kuŋŋamba ennyimba za Haji zajjo zadda kitegeeza mukubeereza edda singa yazikola ki yazifuna mu but for today twebaza Mukama okulaba nti Haji yafunye naye ensonga lwaki nkugambye lwaki abagayi tebekkiririzaamu abagayi b'amaanyi naye ate bateeka mu kifo ekitono ekifunda ekitabasaana era yabadde ku Kapo yatuukako ku Walukaga abantu babagalira omwaka oguwedde ku Freedom City era the same time front page babagalira era abantu babeera waawo nga bawanise ne ticket nga basasula nenga space ekoze same applies to Kapo ku Friday bamba abantu bali bangi wabwere emiryango eja ebiri ogwa wano main n'ogwere ogwa gwe bali bakulietize ngo gwa VIP embeera yatabuka nti twebaza Mukama nti tewali yafudde olujiruli lwabadde lwagala kutta busi bantu ng'abantu baliwo by force bagala laba Haji osegera so next time nawulidde na Hassan Ndugambo alangirira we as a simple as naye ayagala teeka nindako bebamu kadongo kamu bebamu yayimba oluyimba ebintu bizibu olaba Hassan oyo ayina ebintu bizibu is one of the biggest song written written by omusumba Pastor Iga boy. It's a big hit. Bwongamba mbona ye agenda teka Haji watadde ng'ebyabaddewo yabirabye boy nawe basi kukkiririzaamu kitegeeza nawe batewekkiririzaamu oba wenafuyiza so I advise those guys nti next time bafune ku kifo ekinene kitegeeza Haji teyabisuubira
Haji yanyoma akantu sikunyoma kantu lindako abantu yanyoma yes yaite yekiririza teyakimanya kati kankunyonyera ebintu ebiretedde sho Haji Kazibu kapo kubeera successful akantu amanyi ga amanyi lindako amanyi ga Kasuku amanyi ga Saimo Kawalata amanyi ga Sharom amanyi ga Ntambi ne political affiliation lindako abalala simanyi na yabo bana yakundetera n'omulala tetugambye no lindako mbadde nkugambye those who promoted the show I've told you kankubulira ebintu ebyaletedde ng'ebeera successful nsoose ekyo kimu faces meka nya ne political affiliation audience eyo yabadde ya NUP mu byaddala ekisemberayo ddala yabadde Telefina ne CBS nze kati kankubulire njagala ogoberera ebivulu BBS byeriko ne CBS teri kivulu kiflopinga nga ekiri mabega in promotion n'okubeera ku underground work yogera ku personality ye ng'omuntu engeri gy'adressingamu abantu then n'akantu kafuuka akantu Jimso sagala nyo tuwenye ku Haji because tukinyinje nanto omayirwa kitwagala nyo togere ku Haji nti incidence ya saha gwojo yagala yabadde we wa Haji so inokusoka n'omuwe bimuli bye gwe ngo mulabirizi w'ebintu nga analyst alabe ebintu kumbere yabaddewo makati ga King Search yakoze ku Haji Kasolo jukira Haji Kasolo minister yo omuntu wajana asitukana jana akuwagira kitegeeza yetaaga privacy ye no kumprotecting asigale mu respect ye kitegeeza like actually ngeza ko kutegeeza nti respect ye sigalawo ng'omuntu nti aze kuwagira kukyaliwe so he deserve that respect kati gwe kitisa King Search yakoze okyogirako ki ekisooka mwe mugamba King Saha mumwakyuzinga kye yakoze naye nga temusobodde kukulaba bulumi King Saha bwayiseemu okumala leka omusajja akeera ku makya n'ateeka ekivulu n'akiteeka mu miliyoni 10 nekitabeerawo nkeera funa tukimanyi omuntu kyayitamu okuteeka event especially mu remote areas nti okeera ku makya n'okola ebipande nga bimala district namba kuba abantu boyagala okujja babeera bangi ebipande ebisobola okumala district namba oba coverage yezo district 1 2 3 4 5 zotaddemu zizo okukostinga ekitone nnyo miliyoni 10 okitegedde novaawo n'ogamba nti radio stations mu bino ebifo zibaluza ziri mmeka ekivulu ngenda kirangirira bbanga ki buli omu radio station ekwa red card zaazo nezo TV n'oteekamu ssente zezo TV ne radio station zesimanyi kati tugambe nti ziringa miliyoni 10 oba nazo 2 n'okusoobamu kati n'okwata omwana wa drive alina okubajjukiza analya ssente mmeka olunaku lwonna temunamba kwogerako kintu kyonna build up kanotandika okugamba ku bakyalibo abagenda okuwerekerako amafuta abategegetegeri gameka kuba King Saha kukweyo sho teyaliko muntu omu okitegedde ezo noziteeka ebbali kati nova kwawo nogera noclearinga police noclearinga nema ne local council okitegedde ne local council ne venue okitegedde ezo zonna sente zikoze eki zigenza ku lunaku lwakyo lwennyini lutuuse tebanaba kustopinga oleese events company ezeetaddewo ebyuma oleese abatimbi badecorators abagenda okudecorating the stage n'ebisigaddewo show yerabike bulungi omaze okubasasula in the end omuntu najja n'agamba nti kyo teriiyo olwedde omuntu akufudde mu kinnya kya miliyoni 10 oba 5 kale ekitoni tubala 5 nga tonnaza kintu kyonna ku lunaku olusembayo so omuntu akutadde mu kinnya kya miliyoni 5 kariyayo agitadde ku risk because abantu bajja kutwala nga talina maanyi omulimba okitegedde kariyayo agitadde ku risk in the end toyina ogenda musanga ofunye chance omuntu oyo omulabyeko those politicians bakozeseza abantu ab'enjawulo okulaga kiki bagala fine Kasolo ya stoppinga King Saha okulaga amaanyi nti alina amaanyi ne Buganda ne NRM ina amaanyi mu Buganda because it was ekivu kya King Saha kyali affiliated
abantu batandika okulowooza nti it is sponsored by Bobi Wine, kiri political, kyagala kubaako provoking. So in the same manner the other person stopping ng'akozesa obuyinza bwa kasolo bwali mu poliisi mu gavumenti n'ebisigaddewo. Obuyinza bwa King Sam bwonna walina amaanyi, wali awantu awo wali ku microphone. Olwaleero omuntu akutadde mu bbanja lyogenda okusasula, tomanyi oba olivaamu otena oli mukola ki, oli mudisasulira. Omuntu oyo omulabyeko awo, omuntu yakwata namukozesa losi yezo sente, omuntu yakwata kariya ye gyazimbidde ebbanga n'agiteeka mu ttaka, omuntu atabalirira budde bwe na sente ze namunyika mu ttaka kya Mukama. Olwaleero mugamba King Sachi yakoze kibi nnyo, kijjanjira abantu bwe bati, oli kyakola kye kirungi. Nkugambye nti oli yakozesa influence ey'amaanyi okunyigiriza oli, kati ate oli yakozesa stage ng'amulabyeko okumwanukula. Sooka oleke tombuuza kibuuzo ekyo ky'oyagala kumbuuza nti yamusanze muki, mwali badde mwagala amusangewa awo, yasobodde okumusanga ku concert y'akazibe kapo. Mwe mugamba nti ebintu bigenda kugoba abantu mu bivulu. Way back it was around 2009 waliwo olutalo wakati wa Samona Mr. Salom Kasauli ni Walukaga, nga Samona eri company yamanyi eri ku peak waggulu nnyo. Walukaga nakola ebizigo, nakola ebizigo by'omusajja mu luyimba okitegedde. Va kweyo company kugwa, abantu batandika okugamba, abayimbi batandise okwazira company zijja kuddamu kuba nti sponsoring abayimbi because product zaali bbiri by then ezebizigo, waliwo Moviti ne Samona ekisasiza okubeera amanyi. So incident yava ku mukazi. Yes, kyali kya mukazi. Bali balwanya mukazi ki? Simanyi. Incidence yava ku mukazi. So kati Walukaga yakwana omukazi wa Samona oba Samona yakwana omukazi wa Walukaga. No, ebintu abantu balina obimanya wamma. Ani yakwana ani? It was like this. Yasuubiza munne okuba nti akwana kuba Samona yali mugagga. Walukaga naye abakazi baali bamusumbuwa, simanyi kyali kimutuuseeko ebiseera ebyo, kyokka yali muvubuka naye kirabika amaanyi yali talina. Olimba ki? Oyo boy musajja wange sebo, oyo boy tali kyatasobola amaanyi Walukaga gwe gali. Nkubulya Walukaga yali mu incident z'abakazi ez'okulwanira abakazi bangi. Walukaga yali muto nata abakazi baali bamwagala nnyo. Yes, he was handsome. So kati nga and he had money. Yes, yali straight nnyo. So kati incident netandikira awo. Olutalo lwa Walukaga lwe nakasooka okulabako ng'omuyimbi asobola okusuula company namba ebizigo ne babejjawo ne baleeta basuula ebizigo bya Samona okuva Natete n'ataddamu kukola okuva Natete mpaka Walukaga mpaka kalenda nga babisuula mu kkubo. Kati njagala kuwa King Sam nti olwaleero bannange omusajja ne Samona yalagawa bannange gyali ne company gyeri ne bwe abantu bagwa Samona Walukaga yamusuula. So botunulira musajja watu King Sam oyagala simanyi ate bwe okolera bali aba ekikuwa kyakuyiga kibboyi ono akola aba federation ayagala kunnemesa leka male point za King Sam kuba kyemanyi mukujja mukuba nga maliriza mpola sagala kwefula mulungi omu. Ekisooka bana Uganda King Sam yasanze omusajja mu budde obutuufu nakola kyeyalwedde akola nti omuntu omuyimbi yenna alina kozesa stage, alina kozesa kabeffe bannamawulire oba aboogezi olina kozesa microphone okudelivari. Kati obusungu yabumalidde awo oba oli awo singa yali badde birala ogamba yakozesa obusungu yabumalidde gwe walizoninze noleka like ye yalizoninze naga nti kyali wankapo yampise kati kapo kimulekawa kapo yagenza okuyita abantu ng'akimanyi ne King Sam muyite King Sam teyeetutte. Gwe tolowooza nti waliwo omuntu abantu tebaze kulaba kasolo, abantu baze okulaba kapo naye babadde basuubira ne King Sam muyimbirako ekitegeeza King Sam contributinze kinene nnyo otaanapu y'abantu okusinga kasolo muyimbi ogosobola okusasulira ng'ogenda kulaba minisita kasolo alina kyasobola okusikiriza n'ogamba kamusasulire ogende omulabe kasolo nga talese bayimbi ne bategekasho eyo gosobola okugenda yo n'atendinga kyekyo kyenkuga. Tewali amwagala amwagala mu piriyodi ya byabufuzi
ya byabululu mulekera okufuula Minister Kasolo is very important nnyo mwenensi because he's a minister sisobola kululinga amanyigo kubira minister chansonyi nnyo chanaku nnyo nti even we have dragged him into this conversation but ye kenyini ba minister ne banyabafuzo ba politician beberetere yembera y'ekisiru okutuuka because gwe bakuwa obufo ekifo kya minister oli minister mulamba okolagana ne government eriko tekikuwa betu kulinyira ddembe lya muntu mulala for example wano wetutudde nanyini wamuyita Uncle Norman is a very down earth person gwe nalindabye bukyanga mbeera mu mabaala ag'abantu afaanananga kaliba ya Uncle Norman tojja musanga nga alina byakola abeera ize ebbanga lye lyonna so gwe minisita gw'ogamba minisita Kasolo n'oba minisita bwe yakozesa influence ye okunyigiriza abantu abalala omanyi abantu abafiirwa emirimu kwolwo abantu ababuukinga okutunda mushira king sap ebyokulya n'ebyokunywa abantu ba boda guys abalima n'okutwabulinga ebintu ebyokubituusa bonna bafiirwa sente kyogamba minisita ali important nnyo okusinga abantu abafiirwa sente Ron musajja alina kyabuuza nga tumaliza Ron soko bira attentive sima olabye wamabino omulundi omulala sho badde nagibalekedde obadde bagitulekedde eddakiika mbadde omuwaddezimeka simanyi tusa ekiseera nonanga nojjukira nti gyendi omoduleta waleero simutegedde anti kati labayo Ron to establish what happened on the ground yesterday because wabadde on Friday was category eyewitness on Friday I was there nze King Sahabo yajja mbaka stage nga nkimanyi Kasola ni VIP nakimanyirawo nti bagenda mmoja kigenda kuba era abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi be nali nabaabo I remember nagambako Jovan oyo ne mukyala Jovan Luzina ne mukyala Tone Mbazira Tone twali awo mbaka stage nga tuwayamu nimbagamba temulaba mbwe ekivulu kiri bwekiteye katate waliwo time endala era egenda okubeera embi eri gurupu mugiraba yakingisa Kasola ali mu VIP. It is going to happen. Kati omusajja bwe yarandinga ku stage bwe challenge twatulina mu kivulu kya kazibwe amusanzi gali gavavaako gagagenda naye ku time ya saha tegavaako owulira era woba olabanga saha engeri oluyimba lwe yavumira mu Kasolo yamuvumira mu kamwanyi kaliwo nayingizamu nakyotera biti tebakola ki tebagikyusa lwaki bakola bwe batyo nti bwe yatandika bwe influence audience ugundi influence ya audience yamuvuga nnyo speed bozi yabuuza omusajja aliwa yamuvuga nnyo speed okulaga omusajja wakola ki watudde naye nga jukira choino kwerabira nti audience yali ya NUP ate naye mu kubanga audience ya NUP kyejjira mu bwongo nga alina okumufeesinga because ebbanga lyonna amuyinako obuki abadamu noonya amuyinako grudge kakati laba audience laba bwababuuza nga just eddobo alikasukanga mu nnamawulire osobola okubuuza kenzo ekibuuzo ng'omanyi ansa gy'anaakuwa okategedde n'abadragging eddobo n'abagamba mwagala nnyimbe ku ki aliwa ne audience ne mugamba yimba ku kaki Kasolo aliwa buuyo nga tamuwulira waali nga ye nga just achanoonya lines zizogenda omukola ki nenga yawaira abalimba mbo aliwa nenga yategedde wakola ki waali kati bambi Princess Samira nga anywezeza ekibebi kye and I take this credit to Princess Samira because yagezaako okubuzabuza Kasolo omanyi Kasolo ine engeri gy'atunulamu ng'akeneka bw'ati omanyirawo nti musunguwavu oshegedde kakati Princess Samira nkwebaza okubanga bambi wabuzaabuzanga omusajja kuba yali asobola osituka waawo in case fe tetumanyi bw'atambudde watiifa agiina era teyandivudde waawo naye kikyali kiddako wali waddako omutwe muki mukalu kati laba abayaaye bwe bakwata mu byuma bye papa amasanse bagajjaako switch baginyigira eno
eno bajigire no ku generator because bali ba tracking ebintu bibiri amasanyalazi ne generator nga byonako ebiri okategera asanze bagagenda generator ebako okategera baswika ku generator kati nega fusinga waliwo line ezasigala mu nga bayimba nenga amasanyalazi gakulaga mu nenga gakoze ekibagaji kamusajja nakola ki nava ku stage one saha ino okwegendereza mu kigatto ba Kasolo abamuwe n'adempa yamu nabo nga Kasolo addayo waka Kasolo okusirika si musiro ebiseera ebisinga tulina engombe egamba nti you respect the fool to avoid what noise. If at all Kasolo asobola okudiza fire eri King Saha, that's another challenge level obitegedde tebikwatagana era ne minister naye aba yekola ki eba yetyobodde okumudiza yetyobola from day one. So one bagenda ku mukolo Saha nga talina bamanyi oba bamwadde ekyokunywa nga tabamanyi takikola Saha according me what I had mu Kasolo nga ddayo waka mu bigambo byagamba Saha ino okunegendereza mu bigambo bya Kasolo nga ddayo nga nyina bakyali mu kigatto alina okunegendereza kati kitegeeza mu bufunze tetumanyi kyalowooza eri Saha ino okwegendereza kaki Kasolo because Kasolo baba yaze bambe nawagira kapo mu miliyoni z'emmeze yabaddeawo n'atuula he deserves respect abadeta sana kubeera publicly namwatakinga ayino obusungu nefena tetwaliyo ekyo ki ekyotera lindako ayino Saha ayino buki lindako ayino Saha ayino buki naye tetwaliyo niamwe artist I can play game ningambe ekyo kivulu kivewo nenga it is political kazibete yaliyo naye oli gwe kyaluma because Jamuzo here is the game Jamuzo here is the game. Here is the game. Yes. King Saha, remember, plays political. Yes. At the same time, not political. Yes. He can drag that incident mu ange ndala nti banganye ekivulu nenga kijeya kitegeeza. Saha so watifu kati ne kijja nga Saha ekivulu yakijja kitegeeza. Let me say this. Singa King Saha. How sure are you to yamugana ekivulu? No like Kasolo yavayo mu statement yechotera n'agamba simugana ngako kivulu. How sure are you nti kitufu Kasolo yayimira ku magulu gawe n'ayimiriza ekivulu. Katugambe. Boy, oyino komanda akachaliko kalwanyi na mige. Ani chaliwa. Mulwanyi na mige. King Saha si chaliwa. Ne mulwanyi na michi. Sokoleke running. Ate entalo ze azesetingira. Sokoleke. Azekola ki? Nine ekintu kyenjagala okute. Entalo za azesetingira. Tewali muntu asobola claiminga ku muntu w'amaanyi naisi w'amaanyi no nga King Saha level ye gyali ko teyenkana Kasolo ekisooka singa King Saha yali ateekawo embeera ku Kasolo etali ntuufu yali badde defamation ya King Saha yageze mu komera kyekyo kisooka because Kasolo si mutono is a minister tetwagala tulowooze nti ate baminisita baffe tebalina amaanyi nze mukuwadde chance of doubt genda okula investigation nga munnamawulire okola investigative story about that story oja coming up nga waliwo ayocha kyekisooka ekirala we are giving people tutandiso omanyi kati kyobola I'll thank Muhozi nti ebiseera biri waliwo abantu baali tebagambwako nga asobola okukola kyayagala nsaba Kasolo nga bwe yagamba okwewera nga Ronnie bwatugambye akole ekyo kyayagala okukola King Saha no like akikole because Ronnie clarifying a statement tajitulira no like game advantage towetera munze boys asiwetera mu towetera munze here is the issue I told you nti okusinzira mbakigato bange papa nga agende waka kuba mu bimu bye bangambi the guy should be careful now which is not bad me I'm warning my guy don't when I say this doesn't mean like I hate this guy the same guy
saha kwagala nnyo. We don't want to lose you like mu mbeera ng'engeri gye twaluzinga maani gye twaluzinga mu radio. Saha, we love you. You're a talented artist gwe tulabirako ate mu bayimba abaliko wano e Uganda. Oli namba emu alindako oli namba emu nenga chameleon. Si ngamba kati mu sente nti gosobola okuleeta n'akuleetera abantu ne bayingira. That is Saha and Vairota. That is Saha and Vairota. Saha and Vairota be bayimba abasobola okuleetera abantu ng'obategese samoya ne ate kati kamalirize kino. Amalirize kino tolaba mbu Saha awarana nze nyina omugayi gwamuyita Musoke Nkuwarana boy. Gwatade ku status Musoke wantama nabadde manya agamba ffe nga ayiste mu Musoke wantama okumanya wantama nowezanga ogudde ku accident nga nze nkutaasa okuwona nkuta ne bakutta. Musoke wantama actually okumanya wantama ngenda kuwarana boy ne muntana ndi kuwarana mukama bwali kunsoosaayo ojja tuwulula lutubule ekiyakola nga tuvuddekawo nabadde ku kivulu adde ku kivulu. This is the last warning to the fan of David Lutalo. There is this stupid lady akekuba tatu ya David Lutalo wano ku mugongo. Kana kakuta omwana kali mu kivulu kya kapo kandabye. Ronnie, why are you attacking our artist? Nindako ninkubuuza zini how? Sagala kugera. Nindako ningamba azin nangamba tumulyako obo brand y'omuyimba ogiso nkuganya omulyako kyogabwe nayogera brand negwa. Kitegeeza bwe mba nayogera bwaba wakugwa yali yagwadda. Alina koma leo sikama ina linya kali ya ukeru kampi chimpi juni lyobo lyenka wadde bereyo ne mwasamirira ne mulowooza nti abayimbe bammwe mwa abasinga okukola nabo oba mwa abasukaso okukola nabo kakazigwe kakugamba akola David Lutalo banji balima bad bulu bakolera David Lutalo nga gwe tona bana kuva mu kyalo bad bulu baleta Lutalo bili mu sambi munana nga bakola ku Metro FM bakuba enyimba zayo ku station tebakyalina David Lutalo kugeza amagezi ga matono maintaining relationship alida ko tumaliriza ensongera don't attack journalist simbo bogedde ku bantu bamwe tulina dengo obusungu bwange mbo controllinga one abasajja aba David bazze mu bulungi and I respect this guy the first bounce of David Lutalo guy oyo munene oyo mumpi yazze nayogera mu bulungi big up on yourself nagamba Ronnie chichi omusajja yakukola ki mutadeka amaanyi okatege ni mugamba ateze mukoze eki naga omutadeka amaanyi ni mugamba boy I'm doing what I'm supposed to do. When I try to get his side in Nachigana, why should I do? Should I give you even recordings omusajja tazanye takute simu yange omusajja ngatanze zemu? Should I play that on air? Let me tell you, as a journalist, I must do what I'm supposed to do. When I try to get a side so that you can defend yourself Nachigana, boy, mba musobya atya omusajja nantegeera era amazo kuntegeera nagamba ayino ni mugamba what you who the person you're supposed to ask is nasa because kwenzeja kwa interview nga abakuba mubuuze Lutalo yakukola ki bo bagala ulimo kukola kati bo mbo muwa platform okay muwa platform owamwe na jibama you so kitegeeza oli muwa platform and at the same time I'm looking your platform na yenje muwe na kati nze choga mala kunti sokubera nga zija mu bivulu so big up on yourself bagaya abatambula ne big up on yourself bagaya abatambula ne David Lutalo big up on yourself naye akakawala ako kajja kundetera akakuba Ronnie ngatu